Yeah. Era Mukama kuba yasooka ne bannaffe betuli nabo betukole nabo n'abalala Mukama yabatwala tusaliddwa okuba nti tebaliiwo ku kintu kye baakola kubanga without them twandibadde ate tulina we tuli naye contribution yaabwe tugyebaza era tusaba Mukama abawummuze mirembe n'abafanzi baffe okuba nti batuwagidde all along kuva 75 okutuuka leero kyamaanyi era nammwe ba journalist mutukoledde omulimu gw'amaanyi baffe twatandikira tetwalina kamera nga zino bantu nga mmwe kujja so kati emikisa gy'amaanyi okuba nti abantu tweyongerako buli industry ngene ya music era tubeebaza nnyo mugende mu maaso wabula nga eggwanga lyaffe tulina okulwana okulaba nti music tugifunamu ssente copyright law tennatuyamba kubanga musician oba an artist taliiwo kukuba bukubi nti mwajja ssente naye works zo emirimu gy'oba okoze ng'ennyimba mwoteeka okufuna ssente so abantu abakozesa music balina okuba nga basasula kubanga yengeri yokka gye tusobola okufunamu ssente ez'omugaso. Osookedde ddala wali ku nsonga egamba nti olina b'omisinga tusobola okumenyeramu kubamu bangi okumenyera Charles Sekyanzi oyo twamufiirwa tazzikawo Mansur Akiki Bulegeya naye w'amaanyi nnyo Godfrey Mwambala Tone Sengo Rashid Musoke Fred Kigozi bantu abo bonna benkugamba b'amaanyi nnyo si bangu bakola ki kubazaawo kati ffe engeri gye twatandikamu music yanjawulo neya leero yaki yanjawulo abantu abamanyi okukuba ebivuga baba ba mugaso b'amaanyi okuyimba si kibi naye kirungi n'oyigayo ne instrument. Muziki Matovu okamba obumaintaininzi otya okusurvivinga to this year emyaka gy'olimu biki bye weewaze okulanga tukyakulina? Kwegamba Mukama Katonda yakulembera naye ate era lubaala embeera nga n'embirokookoze eki otadde naawe olina okukola ki wesiga Mukama naye naawe weerwaneko omanyi nti wano walungi wano wabi olidde kwegamba n'obeera nga naawe ogezaako okwekuuma mu bintu bingi kubanga ebikemo bingi ku nsi kuno. Okubeera ne Koffi Olomide ku stage emu ogambye nti ogenda okubeera okusooka okusharinga stage emu naye kitegeeza ki era obulamu bwo eri kaliya yo eri nga Africa Band? Kyamaanyi kuba kati okufuna abantu ngaabo abo bantu b'amaanyi bamanyiddwa mu nsi yonna okusinga ate kuffe tulwana bulwanyi okukola ki okuba nti tutuuka ku level yaabwe kubanga ensi ze bavaamu teziringa ffe wano omuntu bw'akuba music oli alowooza oyo failure in life naye it is one of the professionals naye okikoze otya kyekikulu okikoze eki si byakwewaana kulwana sime biki nedda kukola ng'abantu abalala naye ffe abamu tulowooza nti bw'obeera ng'okuba music ate oli wanjawulo nnyo n'abalala nedda kubanga bwe ziba essaawa ebbiri olw'okuba oli musician essaawa ebbiri zibeera ki bbiri ffenna naye gwe togaa nti nze ndi star nze nja kujja musanvu awo byebyo byenkugambye n'okuba ne principles n'okukola ennyo kati mwe muli bannamawulire naye ne mwe mukola si bwe kiri kati muli ku mulimu si bwe kiri ate toyinza kugaa nti ate kebo njerabiddeyo ate kati eno gundi teri charge ki mukifuna bulungi okuba nti olina enkola principles n'obeera serious naye abantu abamu bali selfish
yayagala abeere nti ye yeefaako nga ye. Nedda ekikoze obubi bano abantu abatandise music eya leero tebamanyi kye bayita teamwork. Oli yeemanyi nga ye, tafa ku drama, tafa ku wagita, tafa ku mufuuyi, ne backup vocal ye ne bw'atajje yajja kusaako CD. Kwegamba ebintu byakyana kituufu. Sisobola kuwummula okutuuka lwe ndiyavula oba Mukama n'antwala. Nina ekitone kyange kati ne mba sisobola nze nfuuwa omulere kati nga bwe muntadde microphone nyinza okuba omulere gwange wano kati nze atudde oli n'asituka n'azina. Kwegamba bino bye muwoza oli bino si bya bufuzi oli tayaringa ddi nedda ssebo paka Mukama lwalingamba nti sijja kusobola naye mba nkyasobola. Akati gwe can you imagine myaka 5 olidde myaka 5 tukuba ki music siba kiri twandibale tuga nti kati nze n'emyaka 76 natandika ndi 18 old year ntandika nina 18 years old. Kati olowooza nkubye music myaka emeka okujjako ng'oli agamba kati waliwo n'abalala nga bw'ombuuzizza kati waliwo abayimbi bano abato naye mwe Mzee Mato munaava ddi ku stage kati gwe nze nkuganye gwe genda oyimbe kakati gwe oyinza okugamba abantu muowino nti onoova ddi mu katale gwe tunda bibyo. Mulaba emmotoka awo mu paaka ziri mmeka si nnyingi naye buli omu afuna kiva mu nkola ye. Laba akeedi ziri mmeka naye gwe oli bw'ajja kyenjagala okugamba ekyo ekibuuzo nti oli tayaringa ddi ndowooza mmwe temusoma history mwe mubuukira bubuukizi. Soma history sajja gye bali bakuba jazz myaka 9 afuuwa omulere myaka 9 akyakuba jazz. Naye mmwe ensi yammwe ey'okubaamu abajega amanyi abajega be baba bangi mufuna obuzibu asi bakubye muli bajega abajega basinga obungi kibi ki very dangerous. Olidde simanyi mbabuulire ekituufu ati mbeera abajega nga muli bangi problem ekikyamu yakiyita kituufu. Kakati gwe nkugambye babagambe wano waliwo press conference Moses ameka naye tewali bwakubiramu newe uluwa naye nga bamugambye okiraba fesi yenkola yaffe. Olidde time is money my friend okitegeera ene munsonyiwe nkuba olwali naye nze mbabuulira maavuuka mukole muve mu kyejo okiraba muve mu ki okuyiga tekukoma. Akati gwe katolaba okute kamera bwasooka gikwata bwotyo njagala ombuulire wagikwatako naye kakati gwoyinza n'okugamba oli nti you know okiraba omuntu oyinza omuwa microphone nga kuyimba nga n'ayimba nga akaloboozi tekavaayo ne balowooza nti bamwongeze ki naye nze Muzeeyi bwe nzija ate baga nti katusale si kuwoggana nina technical know how. I know how to use the microphone. Okitegeera kati tuyinza okuba abantu nga balya tukuba mirere naye nze yinza okufuuwa nga si disturbing banyumya naye gwe bw'ojja ng'owooza yongera volume eringa volume it becomes to noise. Olunaku kusanyuka n'abantu bawa memories ennyimba zetukubye nnyingi ne tuzizaayo abantu ne bajjukira. Owulidde kusanyuka kweyoza ffenna abamu bafans baffe omuntu oyimuyinza okuba olimba n'asanyuka naga olimba olwo nali gindi nenkwana omuwala maama ogu ebintu bwe bityo. Kati ffe tuyimba ennyimba eza love educative songs ezibuulirira naki naye tetugaana kuyimba laavu naye siyinza kuyimba laavu nga nnyimba yimba ebintu
simanyi jjayo nteekeyo simanyi biki ebyo ebyokuwemula owulira tetuli bantu baganda balina empisa okiraba tuyimba ennyimba wadde olina omwana wo oba oli muntu mukulu nga toyinza ga nti kanveewo ndirukwasa ensonyi tukuwemudde okitegeera twagala abantu bayige okukola ki sibawa amateeka naye kuba ndi musician nina obbagamba oba gwe mulimu gwaffe abantu abaga okulwanalwana biki ebyo simanyi kuyisaamu eggaali that is rubbish kati gwani erinnya weddira ki kati lwaki oyogera linnya lyo lyange olaba okitegeera sigasiya kulwana owulidde eko kubeera kumukuleeta ki kulwana okitegeera ffe tuli basajja bakulu abantu batubuuza lwaki temugamba ku bannammwe abayimbi naye siina gwe nyinza gamba buli gwogamba nze muzeeyi siina tabu naye bwafuluma ebweru oba mu toilet baagala kuba bantu olaga mucekinga oyo gaali tolina kyomukoze owulidde kati ebintuntu bwe bityo tituleme kutya challenge oli bwayiiya olimba nga lulungi muwe credit ye omusajja yayimbye oba omukazi yakoze ki naawe yiiya kati gweyagala kubeerawo omuweka kati gweyagala kati abantu bonna balala balekeyo gwobeerewo weka tekijja kuyamba thats why olaba omupiira tolaba amatiimu leero netwala nze mpagira wano mu Uganda mpagira Villa owulidde Villa twakuba abantu wano buli omu ng'atya Villa naye leero ate batukuba ekitegeera Manchester United njiwagira twatwala ebikopo ate leero tetulina owulidde kakati toddaawo nolowooza nti gw'oli wakabi teri kipya ku nsi kuno abantu bakola dde ebintu owulidde kiringa bw'olaba abawala musore kati oli ayinza okuga nti gundi gwe oli muwala naye genda mpola owulidde oyo ayo kyagonja omulaba oyo abasajja bamulwaniranga kati gweoyinza okuwakana oyo naye nga kituufu naye kati teri naamugambako naye okitegeera kakati waliwo abantu bafunanga sente naye leero tebalina naye olaga nti oyo yali wakabi gwe ng'owakana ti okiraba kati ebyo mbagamba mwe abavubuka mubeere ne discipline owulidde mubeere naki ne discipline mwagale emirimu gyammwe mugiwe respect okitegeera kati gwe wandaba wakindaba mu kintu mu njawulo kati gwe tofuuwa mulere kati gwe wandaba atya nti nze nfuuwa n'amaanyi it is technical kyeŋŋambye bano nti microphone kati gwe nyinza okuwa microphone ne boogeza n'okwongeza nga tovaayo kuba tumanyi technical know-how omulere tetufuuyisa ntufuu ng'afuuwa omuliro mu nku tulina tekiniki tetukuba bukubi okitegeere simanyi oba nkuzeemu bulungi era saagala onnimpe kyewabadde obuuza tekirina kuba nkifuuye emyaka mingi naye nali ntandika nali mujega nga ndowooza nti ki omala gafuuwa nedda kirina technical style of it wangi anti tebaagala kuyiga kibi nnyo okutandikira mu studio kati buli omu ayagala kugenda mu studio n'atandika obutandikira ayagala ku recordinga which is wrong yiga basics kyeŋŋambye ono ti gwe kamera eyo watandikira wali ogikwata bwoti toŋŋambe nti nedda naye kati ogimanyi kubanga olimanyi technical know-how to handle the camera okitegeera naye mmwe mu muntu nnaku bbiri ayimbyeyo akayimba kamu engeri gye mugamba lwakutteyo naye oluyimba olumu lumala
emyaka 5 mugulumize y'abaana abalala. Ate obuuza ki? Mwoza tuli awo ekyobuuliza kyabwerera anti bye mbagamba ebyo byakijega kati myaka 5 tubeerawo tetukookinga bantu okitegeera ebyo tobuuza ebyo kati oyinza okuŋŋamba nti olina nnyimba mmeka gye mbagamba kulwana sime magaali kati ebyo sime magaali gaali gaani eyo egaali tumanyi bicycle naye abantu mbu gaali ey'okubba abantu eyo gaali tuleme kuleeta bintu byakoona n'ensi yalina emirembe mmwe lwakuba temwaliwo naye mmwe mugyonoonye owulidde kubanga mmwe muli selfish mmwe owulidde mwepanka bw'ofuna ku busente oyagala kubulinnya abantu ku mutwe naye nga gaali alina sente wali asirise agide na kaboda baga nti gaali alina sente oyo wa Giant atya bangi gye bali naye ate kati music alinga mmere oba ngoye kati mulina zino empale damage waliwo agifiirako nezisiiza kwambala damage kyekimu ne music oyinza okuba ebiyimbayimba byo nga nze zitombuulira ebyo biyimba bya kijega yimba oluyimba omuntu afune imagination owulidde omuntu akole ki afune imagination naye toyimba isima ejjayo nteekeyo njagala munda eri nnyo biyimba bya kika kyekyo